Nzerubega Ibrahim Kasinga mu kitundu kino tugenda kulaba ab'ekibiina ki UNLF-AD oba aba Uganda National Liberation Front Anti-Dictatorship abasooka Museveni okuyingira ensiko. Bano basooka kutegeezaako Museveni bayingira ensiko, kyokka Museveni n'agaana ng'agamba yagala kusooka kubeera ng'awa demokrasiya wa Akalulu omukisa. Era n'abategeeza nti tayagala kubeera ng'ayitibwa omukyokozi w'entalo okuyingira ensiko nga n'Akalulu tekannaba kubaawo. Kafuniza yazaalibwa mu 1953 nga yazaalibwa omwami Yosani Kafuniza ssaako n'omukyala K'obuhire. Kafuniza ono emisomo gye yagitandikira Kazo Boarding Primary School oluvannyuma n'agenda ku Kittante Hill. Nga bwe yavaawo yagenda Makobere High School n'akolerayo siniya ey'okuna era ng'eno gye yasanga Gino Jula Mugume ssaako ne Jimo Muhwezi. Bwe yamala siniya ey'okuna mu 1971 ono yaweebwa scholarship okugenda mu ggwanga lya Amerika wabula nga teyasobola kukozesa mukisa guno olw'okuba yalemererwa okufuna ssente zula tiketi emutwala. Ono bwe yategeezaako kitaawe nga bwe yafunye scholarship mu ggwanga lya Amerika, kitaawe yakwata ente 3 n'azimuwa azitunda asobole okuggyamu ssente ezinaamutwala. Ono ente yazitunda wabula nga yaggyamu nnusu 2,000 mu kifo ky'akakaga ke yali yeetaaga okubeera ng'afuna tiketi y'ennyonyi. Ku myaka 19 gye yali alina, Kafuniza yasalawo ssente zino okubeera ng'azikola mu bizinensi eby'okugenda okusoma n'abyesonyiwa. Ono yagula ente 5 n'azitwala mu kyetume mu kitundu eky'emukono. Ono bizinensi yamutambulira bulungi n'atandika n'okufuna abalina zifaamu ennene nga bamuwa n'ente ku bbanja. N'atuuka n'okubeera ng'ekyetume atwalayo loole ezisoba mu 5 ez'ente. Olwo mu 1975 ng'ono awezezza emyaka 23 egy'obukulu, nga bizinensi agimazeemu emyaka 4, Kafuniza ono yafuna ssente ezamugulira ne Pidgeot 5 wabula mu kaseera ako gavumenti ya Idi Amin ye yaliko nga mu by'ebyokwerinda mulimu bannakigwanyizi bangi nnyo. Era olunaku lumu ono aba avuga okuva e Kampala n'ayimirira ku roadblock eyali mu kitundu ekya Biharwe ku luguudo lwa Mbalala okudda e Masaka. Ono baamulagira okuggyamu engatto era bwe batyo ne batandika okumukuba. Ono yabeegayirira nga bw'abawa ssente wabula nga buli lwe yabawa ssente baayongeranga kumukuba bukubi ayongere okubawa endala. Era oluvannyuma bano baayingira mu mmotoka ye ne baggyayo ssente zonna ze yali alina. Okuva olwo omusajja mukulu ono Kafuniza n'awulira ng'embeera emutamye naye n'asalawo okwegatta ku abo abaali balwanyisa musajja mukulu ono Idi Amin ssaako ne gavumenti ye, olw'ekyo ekyali kimutuusiddwako. Ono bwe yatuuka ewaka we yasangayo mukwano gwe Joseph Nasaasire yali akolagana obulungi ne Museveni, Kibazo, Samu Kanyolo, Samu Magala, Agustin Kayonga ssaako ne Profesa Lugumayo. Bano baalina ebitabo eby'enjawulo ebyali byogera ku ggwanga lya Russia ssaako ne Juba. Era nga mu kiseera eky'enkulu ya communist yali y'amaanyi nnyo, nga na musajja mukulu ono Kafuniza yali agyegomba. Okuva mu groups ez'enjawulo ezaali zisoma ebiwandiiko bino, baasobola okubeera nga bafunayo abagoberezi abalala abakyali abato naddala okuva mu masomero ga secondary. Era nga mu 1975 bano baasobola okubeera nga basindika gurupu yaabwe yasooka okugenda okwegatta ku Fronase ya Museveni. Era nga mu be baasindika mwe mwali Sale Musale, Fred Rwigema ssaako ne Chefe Ali. Bano baabajja mu Mbalala High School era ng'eyabajjayo ye Nasaasira bw'atyo n'abatwala ku nsalo y'e Mutukula n'abawa Museveni. Bw'atyo Museveni n'abongerayo Nakingweya mu ggwanga lya Mozambique okubeera nga batendekebwa. Mu kaseera Idi Amin bwe baamugirako, Kafuniza ono yali amaze okubeera ng'ategerekeka mu bannabyabufuzi era nga mu gavumenti ya UNLF ono baamuwa omulimu gw'obwa Secretary General mu kitundu ekyankole. Oluvannyuma lw'obukulembeze bwa musajja mukulu Yusufu Lule obwali bw'ennaku 68, Kafuniza ono baamuyita n'akomawo okubeera ng'akulembera ensonga z'abavubuka ssaako n'ebitebe bya Uganda ebyebweru. Ono yali abeera ku International Hotel kati eyitibwa Sheraton era nga yali abeerawo n'ababaka ba Paalamenti abaali bawerako abaali mu NCC. Olwo musajja mukulu binaayiisa ngazze olunaku lumu lwali lwa Sande ku makya musajja mukulu ono Museveni n'agenda mu ruumu ya Kafuniza ssaako ne Nasaasira ku International Hotel n'abasaba bamuwerekereko mu kitundu eky'Engoma mu Luweero agenda kusisinkana banganda ze. Bano bwe baatuuka Engoma tebalina wa luganda lwa Museveni n'omu gwe baalaba. Kafuniza wano yalowooza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kafuniza wano yalowooza nti musajja mukulu ono abadde yeetegereza ngeri ekifo kino kye kyakulamu. Wabula nga kiteeberezeko okuba ng'ono yali agenze kulaba ngeri ekifo kino kye kyakulamu. Ate nga kuyinza okuba si gwe mulundi ogwali gusoose okugendayo. Bwe baali nga bavaawo nga bakomawo e Kampala, musajja mukulu n'abategeeza nti ekifo ekyo kirungi okulwaniramu olutalo. Olunaku lumu bano nga bamaze okuva eŋŋoma, Museveni ono baamukyusa ne bamuggya mu Ministry ya Defense ne bamuzza mu Regional Corporation. Era nga kimaze okubeerawo ono yagenda mu ruumu ya Kafuniza n'amutegeeza oba awulidde amawulire agabaddewo ku makya. Kafuniza bwe yabiwulira nti Museveni bamukyusizza, yabategerezaawo nti binaayiisa ayagala kutambulira mu bigere bya Yusufu Lule gwe yali addidde mu bigere. Bonsatule bano, Museveni, Kafuniza ssaako ne Nasaasira baasalawo okubeera nga bagenda eri bammemba ba NCC basobole okubeera nga bakyusa ekyo binaayiisa kye yali akoze. Bano baagenda ku Nairo Mansions ewali baminisita abasinga obungi. Era nga bano baagendanga kasenge nga babategeeza ensonga yaabwe. Bano baatandikira Wakabwejjire, Kamuntu, Kanyomozi ssaako n'abalala. Bano we baavaawo baagenda ku Republic House okusisinkana omuduumizi w'amagye Tito Okello. Era nga bano we baamutegeeza yabakakasa nga bwagenda okuwa Museveni obuyambi bwonna bw'anaaba yeetaaga okulaba nga binaayisa kye yakoze nga kisazibwamu. Wabula ebiyimbi kino baakikubako akalulu era okukkakkana nga musajja mukulu Museveni bamusinze n'obululu 7. Kyategerekeka nti binaayiisa okugoba Museveni teyakikolanga ye omuntu yekka, wabula yali alinako aba UPC abaagenda mu maaso n'omusindiikiriza. Nti naye bano we baagendera ku Republic House okusisinkana Tito Okello, baagenda okusanga nga waliwo bbaasi ezaali ziwerako ezaali zireese abantu okuva mu mambuka g'eggwanga nga zaali zibaleese kubayingiza mu magye. Nti wabula ebyo okubeerawo baali baakamala okugaana bammemba ba Flonasa okubeera nga bayingira amagye nga bategeeza nga bwe bali abagwira nti bannansi b'e Rwanda. Olwo binaayisa nga bamaze okumukozesa okuggyawo Museveni, kyayanguyira abaali bamukozesezza ate naye okumuggyawo. Olwo binaayisa nga agenze waddawo Military Commission, wabula Kafuniza yategeeza nti baagezaako okuyita mu Professor Edward Lugumayo okubeera nga bategeeza Museveni yali mu Arusha obutegatta ku Military Commission naye ne balemererwa. Era enteekateeka zaagenda mu maaso Military Commission n'eyingirawo bw'etyo n'erangirira akalulu akawamu ak'okulonda obukulembeze. Nti mukadde ako abavubuka ssaako n'abantu abalala bangi baali tebaagala kgenda mu bibiina ebikadde omwali UPC, DP ssaako ne CP ne basalawo okukola ekibiina ekirala ekya UPM. Obukulembeze bw'ekibiina kino baabulondera mu KCC Hall wakati wa Museveni n'Akena Pyojjo era bw'atyo Museveni n'awangula. Nti naye abantu nga Yona Kanyomozi ssaako ne Ephraim Kamuntu baali beeteefuteefu okubeera nga bayingira ekibiina kino ekipya singa Akena Pyojjo kwe yali alidde obukulembeze. Olwo kampeyini z'akalulu akawamu nga zitandise, Kafuniza ono yasisinkana bakukulembeze b'akabondo ka The Gang of Four okwali Brigadier Lugumayo nga ye yali chairman waako, Dani Nabudere, Yash Tandon, Omonyo Jok, Lieutenant Kanyoro ssaako ne Lieutenant Joseph Nasaasira. Bano baasisinkana okutema empenda ki kye bagenda okuzzaako. Bano baasalawo okubeera nga bakwata ebyokulwanyisa bayingira ensiko, era ne bagenda ewa Museveni okumutegeeza ku nteekateeka yaabwe, wabula olwamugamba n'abategeeza nti bakole bye bakola naye ye tali mu kubawagira. Museveni ensonga gye yawa yali yakubeera nti ensi yonna ejja kubalaba nga abatankuuzi b'entalo, era n'ababuuza lwaki tebalinzeeko ne bawa demokulasiya omukisa. Wabula Kafuniza ssaako ne gurupu ye baategeeza nti tebayinza kulinda akalulu kusooka kuggwera bo ne beeyongerayo. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba aba UNLF-AD bwe baali bateeseza ne Museveni okubeera nga balumba Kabamba ate Museveni n'atalabikako ku lunaku olw'okulumba.